temugenda mujjukira akalango kange nti baagala muleme kujjankaabe naye mbakowodde kubanga nawulira nga abantu nga baga temugendayo kikaabire ddala naye bannange ndowooza mulaba baswadde kitegeere mwebale nnyo era sigenda kuddamu kukaaba okujjako nga waliwo ensonga endala eyesimba eri bange neetaagisa okukaaba kuba okukaaba kya buntu ate abakazi temugamba oyo akaabanga mukazi kubanga abakazi copyright yokukaaba mwagijja wanti mwe mwekka mwe mulina okukaaba naffe abasajja kitutagalamu bannange bamaama maama esiteeka jansi baakukweseewa ayinza obba bambi ali eri waggulu mu byayimpi naye naawe mutumidde sikulaba wano maama mugerwa n'omukyala sibalaba naye kale maama njagala okubeebaza mirimu gyonna gye munkozeemu bakadde bange nemunzizaamu amaanyi nemunzizangamu amaanyi bazadde bange ab'ewaka n'ab'e Kampala nzadde wange ono Kayemba mukubireko omugalo honorable twabonaabona nga tuli baavu ne twesuubiza tuligaggawala naye tetunnagaggawala naye era bwe tuli siwabi bannange si weewaawo mama wange buuzaako ku bantu kagambo kamukokka amanya gange nze mukyala Nasula Rose mama wa Chris Evans omuto muto wange anzirako yazaala Chris Evans yamuleka nga wa mwaka gumu teyalaba ku maama teyamutegeera yasanga nze mwebale kwagala mwana wange mwebale kuwagira Chris Evans mwebalire ekyo kibeera ekyokuyiga eri abaana abawala bannange obeera n'omwana wo n'otandika okuyomba n'oyomba tebanfaako kale okubafaako kirungi naye bw'olaba ng'omusajja akuvuddeko si kirungi oba genda mu mawulire tubiraba nnyo ku bayimbi nemutuswaza biki ono omukyala ye yeewaayo n'abeerawo kulwa omwana wa sisita naye gweowo nogaaka ngenda enswaze Evans okitegeera mwebereremu abaana abawala kale abalala olw'obudde kasita bannaye beebaza Honorable Kayemba bwe yafuuka bize Simon Harmony Kiyaga ate awo yakwatirako era omwami ono mwebaza ye yamundeetera bwe yalabanga ebyobufuzi bimuwambye n'andeetera omwami Simon Harmony Kiyaga obwedda ndi mumumagamaga wano simulaba naye nga Simon yonna gy'oli kwebaza olabika oli oli mu kwetala ova wano ddawali naye bambi webale nnyo naye taata wange ow'e Kampala sample the tune mama baby. All right. Abasewo ne banyawo mwebale kuwagira muganda wange myaka mingi 28 nageze nenkulaba ku TV ng'okaaba ng'otunula bubi neŋŋamba onaabe otya naye nga mwebale nnyo mwebalire ddala tumanyi Mukama jatuwa omukisa myaka kati tuli myaka 12 Mukama batuweera omukisa amiina kale ndowooza ne bwe mweddirayo bannange